meeting yabadde ya family Fullfigure ajijjamu ngani. Thank you so much. Njagala okubaddamu. First of all, I'm a full citizen. Ndi full citizen. I have a right to do any what and what. Musamateka w'eggwanga kawairo article 17E. Kampo obuyinza obwenkomeredde nganze munna Uganda article 17E. Kampo obuyinza. Nina right. Nina obuyinza obwenkomeredde okwetaba mu nsonga z'eggwanga zonna. That is 1. 2. Ndi muwabuzi wa president. Ndi presidential advisor. Sakubako kalulu. Nalonde according to my mind, according to my wisdom, according to what I'm talking with my president. Nawe kyemanyi wegomba okubeera. Era kyewandisabye okubeera. It's my law. It's my job. I'm supposed to work. I'm supposed to do what I'm supposed to do. No, Rachel, please put a respect on my name. Why are you abusing my name? Put a respect on my name because I'm a presidential advisor. But you try. Nobody take away. President. It's my job. It's my job. Onakulori no nyango jagana nkuyambe. Olunakulori no nyanga tosobola kuntonda bangonda bakusula motozi. Tola bangonda bakutivine ku TikTok kuno ngonda bango wala isi. Olunakululi cha nononya. Wallahi nganze nsobola okutusa ku kyoyagala. Do itegera nti siri wala isi ata mnonti fort. Olunaku mfuna abantu abasukka mu 5. Nga bagalamba baba bali nyenyo nyine bajja baba bakosima mugamanyi twala ba sympathy. Ensi yonna yali breaking news. Nabana yise avuda yali mungalo tewali agambi wako takwati wako awayo sente twagala buyambi twagala kuyamba ensi yavayo koti y'abantu eleto buyambi nga mazima omuntu ali kukomera 10 days omuntu ali mukomera 15 days ovuddeyo laze nti simukwate sagala genda yeyo eyo sagala kugendayo sibe byandese njagala okuddamu gwabuza Fullfigure atula ngani Fullfigure ayingira mu court mu family ngani nakiwalo tuwota ne Fullfigure njagala okubaddamu kyeyazemu bati mwakiwulidde yamuzemu namugamba it's my courage muwabuzi wa president tuli ku ddala eri tuli ku kintu kyekimu you supposed to sit ato ina right ino kumuwuliriza era otojja kuyitawo bw'ovanga ono jja mawulire ng'oyagala bakuyambe please gumire bigenda okujja make sure nga oyina amazima n'obwerufu because katonda aseteze ensozi ne zitamanya katonda ayina bw'ayimusa eddoboozi lye katonda ayina buli muntu amuyisizaamu ekintu nga olaba Dawudi we yakuba Goliath kwali kunyomerera kanyomonyomo omwana yaliko mwenna mwalaba omwana yaliko mwenna mwalaba omwana yaliko nagamba tinakakibwa okwogera mwenna mumanyi kye bayita step mom omwana oyo muto tafiibibwako ali mu bbanga onalebo nakyo abali ayogera yagamba nti buli lunaku nfuna amasimu agankubira gasukka mu 1000 nga bagalamba yambe ku baana naye nno kubanga abaana tulina bangi kati gwe wabuuza nze nina nkolagana ki ne onalebo nakiwala nina maanyi ki era ndi aniwe ndi korigiwe just one call nebaza abaana aba FDC ngenda kwebaza abaana aba DP kubanga this time kintu kyendabye ekiri mu ggwanga mpozi ne airport kintu kyendabye ekiri mu ggwanga so tugatta ffenna awamu ne tubeera ku nsonga y'emu nga twagala buli muntu afune obwerufu bwe
era mbasaba nange bwe baba ensonga betutabudoba ekintu kyonna nga kitujje ku mulamwa tusigala nga tuli bwebuti era ngenda kusinzira ku live yange nja kuita ne press conference number netondere abo oba netondere Bobi Wine netondere abo benze abalowo abayina endowooza oba abenikosezza mu kwogera mu bikola Bible egamba amanyi nabera ko mbakatuliki nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kola mu bigambo ne mu ntambula zange tusoboye abantu mu ndowooza nnyingi mu bye tujja twogera olw'obusungu olw'okunyigirizibwa naye buli lwekubamu n'omanya nti nakola mistake wano nayogera bwe nti ne bwe nti then kyali kibi then nange wenja okusabira nti abatuvuma oba bavuma President Museveni naffe mutulumya then kino njagadde kiyisaawo nenjaga tukiveeko mangu tekiri part of byengendo okwogako lwansonga ki nze ndabyeko abantu bangi bijjo nga tetubeera ku one side naye tudde tuli one side oba tusitanize buli muntu afune obwerufu bwe nembeebaza bonna abasobodde okuba ono si Hajji kyokumujeko oba mwana yagguliramu njako mujeko so anyway mbadde mbagamba nti tutambulira mu mistakes ate abantu omuntu alina ategeera yenenya era Bible agamba mwenenyenga musomuna nsonyiwanga mukonkone muli grow nze guno gwe mulundi gwendabyeko abantu nga tuli one side gwe mulundi gwendabye nga tetuli mu politics gwe mulundi gwendabye nga tuli bumu gwe mulundi gwendabye nga twagala oba mwana oba mukulu oba mukyala oba musajja afuna amazima ge afuna bwerufu so mbasaba na Uganda this time tufunemu ekyokuyiga maybe Katonda waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe nga bibeerako ekyokuyigirako nga wabeerawo ekintu ekijja nga kyakulabirako omanyi nti ne bannabbi batambuliranga mu bunabbi bwalinga bwakuvunula bwajjanga buli kaseera nga bulina kye buleese tomanya nti maybe omusajja ono bayafuna okusomozebwa nga Allah alina kyamuyisizaako okulaba nga tusigala tuli bumu n'olwekyo wano wensinzira okugamba gwe wenna ampala nange mpaanula Bobi Wine nti oba namuvumu oba nakola nayogera ekyakunyiiza oba nayogera kino I'm very sorry nange nenkusaba ate era nkusuubiza nti kijja kuddamu kubeerawo era bwoba toyagala mwogereko kikunyiiza I'm very sorry kyokutonda kya buntu omuntu yenna mutegeevu yeetonda ate lwomanya ensobi yosobola okwetonda then ne bafaanizi be nange mbasaba wababeerawo obutakkaanya oba wabeerawo okusomoozebwa okumu mu ngeri emu oba endala ng'olaba oba olina ekikunyigiriza ng'ate ovuma President Museveni nange nkusaba at least omuleke